mpuliriza nkulumiza konyo eno gyosinza okuliriza mandu so 89 akatonyeza biri CBS FM ndi Buganda Radio Ssaabasajja Kabaka eyabavubuka ab'omulembe omutebi edakiika ziri 13 zokka zimaze okuyita ku ssaawa M eyakawungezi k'olunaku lwaleero. Nze Kalule Lameka lunaku lwa 2 naku z'omwezi ziri 8 omwezi tuli mu gwa 10 omwaka gwa 2024 tubadde Nyenga Musaza Kyagwe Buganda olwaleero ejaguza mefuga gayo ag'omulundi ogw'enkaaga mu ebiri. Kina gikola nti mu 1962 Buganda yasooka okufuna obwetwaze ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'e10 ate enkeera Uganda eyawamu nayo nefuna obwetwaze. Kale n'olunaku luno lukulu nnyo eri obwakabaka bwa Buganda era ennyenge eyo yewakuliziddwa n'olunaku lwa gavumenti ez'ebitundu ate ne bulungi bwansi mu bwakabaka n'ebirala bingi bikoze amawulire. Naye ate bwe tudakibulwa eggwanga bingi bibaddeyo mu lwanando lw'e Gaza abantu battibwa olunaku lw'eggulo gwaweza omwaka mulamba okuva abahamasi lwe balumba eggwanga erya Isirayiri. Alipoota efulumya eraga nti ku bantu 55 ababadde babeera mu Gaza omwafudde buli babadde nga 55 mani omukubo aluguzeemu obulamu. Bannamawulire 175 be baakalusuulwamu akaba mu lutalo olw'oluwanando lw'e Gaza n'ebirala bingi. Mu nsi ya Lebanoni obulumbaganyi bukyali bw'amaanyi ddala mu bitundu by'amaserengeta aga Lebanoni. Isirayiri yongedde okunyweza amagye ku ttaka olunaku olw'eggulo baataddeyo bataliyoni empya oba ekibinja ky'amagye ekirala okunyweza olutalo ku ttaka. Baliko omukulembeze w'aba Hezbollah gwe basse bamuzitidde mu kibuga Beirut era abakulu bategeeza nti ono yattiddwa abadde ayamba nnyo okujja ebyokulwanyisa mu ggwanga erya Iran okubituusa eri aba Hezbollah era ne baga nti ono gwe basse yabadde asuubirwa okulondebwa ku bukulembeze bw'aba Hezbollah oluvannyuma lw'okutta eyali abakulembera Sabiti ewedde. Meya w'ekibuga Beirut mu ggwanga erya Lebanoni ategeeza nti Beirut yonna tewakyali kifo kiri safe wonna Isirayiri ekuba bukubi wonna wakyankalamu n'ebirala bingi bikoze amawulire. Ne mu lutalo lwa Russia ne Ukraine, Russia kitegerekese okuva mu Ukraine nti erina abamagye okuva mu ggwanga erya North Korea abayingira eddwaniro kuliko bye basse ninga ba North Korea Ukraine besse ebyo nabyo biri bwe bityo. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira nsonga za byanfuna kubanga bw'ofuna ewuwo obeera oli mu byanfuna era oba enyweza nfuna na kunyweza bulamu buddako. Nina lubuulwa Moses owaluba Properties tulamuseeko. Abatuuliriza bonna mbalamusaako bannange mwebale kubeerayo. Tuli ku Manduso era bannaffe abalina bye bafunye ebizibuzibwa ebitali bimu tubasaasirako ate n'abalina bye bafunye ebyo bye bafunye nammwe era tubayozayoza. Omwaka guno tulabika kati tutandise ogutembeeta okugutuuka gye gukoma. Esewo Luba agamba ki? Luba talina buzibu naye bw'ogamba Luba notateekako Luba Properties oba mukomeza wakati abakomye wakati mba mukomodde oba mukomodde ate abantu abamu bw'ogamba Luba bajjayo nze omuntu naye nga Luba Properties nnungi gyeri ekola emirimu gyayo era tuzze wano okulungamyako abantu olw'ensonga ennyingi zotasobola kumalira mu ofiisi okujjako wano abantu baffe okubabuulirako n'okunywamu nabo. Waliwo abantu abakeegatta ku CBS obudde buno nga bawuliriza bapya n'abamu baabiwulira nyine batabitegeera abalala bali bunaayira. Luba Properties yaani? Ekibuuzo Lamek kirungi nnyo. Njagala kugirayo abantu olugero olwa Luba Properties okusobola okulutegeera obulungi. Luba Properties kyekitongole eky'omwami n'omukyala lubuulwa abaakeera ku makya ne bagenda ne batandika okugula akataka kaabwe. Twali tugula ettaka natandikira Zirobwe eyo. Zirobwe nagulayo obutaka bwange ne bugenda nga buwera paka we naweza eka 6. Naye bwe nali ngenda okugula ettaka eryo saagulako ttaka liweza miliyoni 3. Ezirobwe bwe nali ngula ettaka nagula ettaka nga lya miliyoni 1.5 buli eka. Miliyoni 1.5 miliyoni 2. Ebiseera ebyo kubo erigende Ziroba balimanyi obulungi kuba lyali terina kukolebwa kuteekebwamu kolansi oyo gwe tuyiringitira. Bwe twakola faamu eyo nateekayo faamu ku ttaka eryo nga zaali ziweze eka 6 nenteekayo faamu. Bwe nateekayo faamu
nenkola emmere ey'ebisolo era faamu yali modo nga kuliko ente ez'amata. Abantu kwe bali balabira effaamu kwe balabira engeri y'okulundamu ente ez'amata. Nga nyambako abakozi bange mu ngeri y'okkola emmere gye bayita silage. Ekyuma kyandi engalo. Nga tulima kasooli ne tumujja mu faamu ne tumuleeta ne tumukuba kasooli ne tumukuba ne tumuteekamu ne tutundeka molasses okusobola okukolera ente ez'amata emmere. Ebiseera ebyo nali nkyakolera abamu gye bamanyi nga Capital FM oba ne WBS TV. Twalina pate zaffe ezalina okubaawo chairman wava muno yali atugabudde nga tulina okukozesa obwangu bw'ekiralonzi okusobola okusanga pate zaffe ezali zigenda maaso ku WBS. Mu kuyambako abaana nga tukola emmere mu kuteekayo kasooli. Ekisoolisooli kyanneezingirira ku mukono nga nteeka ebisoli twali tubiteekayo nga biramba si kasooli omunuule naye ekisoolisooli n'ekiti kyakyo. Kati mu kuteeka ekisoolisooli kino mu kyuma kyanneezingamu ekyayi ne kinsika okuyingiza omukono mu ala. Omukono guno okujja mu ala bwe gwayingira ekyuma kiri bwe kiba kirya kizza munda tekizza wabweru kisika. Era ebyuma ebyo babikola bubi nnyo balina okukyusaamu kisika. Okutaasa ng'ekyuma ekyo kikuta balina kukutemako mu bwangu oba kikunuuna ne kijja omukono guno ne kigukutulako. Kati nalabuka nga kyakaguyingiza n'ensika. Naye nagenda okujjayo engalo nga ekyuma kimaze ozitemako. Bantwala okunzijanjaba nagenda okukomawo ku faamu ng'ente zange ennungi zetwali tulunda zifudde. Ebbanga lye namala nga banzijanjaba engalo nagenda okudda nga kazungu mufu, nagenda okudda nga nakimera mufu. Ezo nte ente zange ezaali ez'amata ez'amaanyi nagenda okudda nga malyabe naye mufu. Kati ente zino abamanyi ebisolo oba oyina engeri gy'olireetinga nazo ne babeera mikwano gyo. Kubanga ente ng'ekuwa lita ezigenda mu 40 olunaku. Kati eba daily income kubanga nze ebisolo ebirala byali tebireta daily income nga bolunda okujjako enkoko ze zireta amagi naye bino ebisolo ebirala lala ebisinga tebikola ekyo. So kati nagenda okujja nga faamu sikyasobola kubeerako olw'okubanga ebisolo byange binasinga okwagala bifudde. Olwo nga mudwaliro maze ebbanga ki? Namalayo emyezi 4. Namalayo emyezi 4. Kati luba ejjeetya gye nkutwala Lamek. Faamu bwe nnemerera okulima bwe kuntama kwe kusalawo ne ngamba tufune omulimu ogusoboka. Kubanga bye twali tuyiseemu nga tugula ettaka lino byali bingi. Kubanga ettaka erimu n'omukyala ne mukyala wange kubanga ettaka erimu lyatulema. Twagulanga ettaka omaliriza nga ate abana abalala bazze ate ettaka lyabwe bali tutte. Zijjukira waliwo omwami awo bamuyita Sebuufu twagulako ku ttaka bwe twamala okugula ettaka twagenda okujja ng'ate mbu baaliguziza omulala. Ebintu ne bireera ng'okufuna ettaka byatubeerera bizibu. Kwe kusalawo tutunde faamu tuve mu nkumbi. Bwe tutunda faamu kati nze nafuna ssente era mmeeka nange kennyini ze sitafunangako. Nga mutunze yika 6. Twatunda yika 6. Esente ze nafuna sizifunangako. Wali tozifunangako? Sizifunangako. Sinali wali tozifunangako. Wakati okutte kuzisingawo. Ekituufu. Kubanga neewuunya engeri omuntu gye nagula ettaka emiliyoni 1, emiliyoni 2, miliyoni 1.5 okubanga nakwata ssente empitirivu. Ntunze faamu. Zotya n'okwogera omuwendo? Zaali nnyingi. Essente zaali nnyingi. Kubanga faamu eyo nagitunda omulundi gutya gumu. Kati eyampa ku ssente yampako ekitundu. Bwe yampako ekitundu n'ekitundu ekirala saakifuna. Nze nafuna ssente n'ekitundu ekirala saakiba. Nasigaza miliyoni zange 2.3. Kuba obukwakuliza bwe yateeka mukubira essimu teyazikwata biki. Kati essente ze nafuna zanyamba nnyo
okutandikira gye nali ntandikidde okudda eno wa mu maaso era luba ejjeetya luba properties awo weetandikira nti okuva ku farm gye bandiira engalo obunyigirivu bwe twayitamu nga tugula ettaka obunyigirivu bwe twayitamu nga abantu batunda ettaka eritali ddyo lyatuwa okunyiiga ne tugamba nedda bwe mbanga nze mbadde nga ku WBS omuntu gwe balaba gwe banditiddemukko bakunyaze basobola okunyaga Abanayuganda kituufu bakaaba olw'ensonga z'ettaka era tetwalowooza ku mulimu mulala gwonna ne tugamba tugende ku mulimu gw'ettaka tutereeze ebiwandiiko tusome amateeka tutapute tulabe tusobola tutya okuddira Abanayuganda okubawa ekintu nga kituufu era tewali luwenda lwonna sebo kwe kusenga mu kibuga Empererwe ku Luba House era ekitebe kya Luba Properties ekikulu we kyatandikira emyaka gyonna gye tumazeewo emyaka 10 n'emyezi 7 nga tuli Empererwe ku Luba House era we tuli era we wali amaka kati awo badombuuliza nti Luba Properties omuntu wagitegera ejjeetya lwe rugendo Luba Properties engeri gyetandikamu olw'obukosefu lw'abantu mu ttaka ampuliriza eri Mmandu Soko lidakiika ziri 25 zise ku ssaawa njagala kujjukiza nti Uganda Fire MTN Fire our boys bagenda kudda mu action ennaku z'omwezi 11 ku Lwokutaano luno tugenda kuwutula South Sudan mu kisaawe e Namboole saawe mwaka wungeezi mujje tubalage fire nga tuli e Namboole gula tiketi yo kati ku MTN Momo nyiga *165 *2# nega *165 *2# oba ogende ku Momo app ogenda kufuna discount ng'ogenda kufuna tiketi ku mitwalo 2 gyokka bwegiti kati nonkutegeeze kino tugenda kusimbula Kampala sawa zigenda kubeera 10 ez'olweggulo MTN ebintu ebitadde mu ssente tuwolekere Namboole tambula ya bwerere ate tuve Namboole ku ssaawa 3 ez'ekiro MTN be batukulembeddemu tuwagire Uganda Cranes ensonga zitambule bulungi n'olwekyo ffenna Friday eno kutegeeza nti gwe omukyala waliwo ssente zikuleeteddwa Finance Trust Bank bazikuule ku bitundu 10 n'obutundu 5 ku buli 100 bako okuva ku nsimbi zeweetaaga obutasukka bukadde 200 enteekateeka eno ya Trust Grow Women's Loans bakuwa ssente okumala ebbanga lya myaka 2 ng'ozoozaamu kasitoba ng'olina bizinesi gy'otandise bo bakuyambako kugyongera mu maanyi bakubire ku simu etali ya kusasulira eri noti 8 noti 335 noti 8 noti 335 Finance Trust Bank erungamizibwa Banka Uganda enkulu ensimbi zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku bukadde 10 naye kujjukiza nti ffenna tukosebwa akafuba n'akawuka akaleeta mu Kenya kino tekiriko obusobozi bw'olina naye abantu abalinako obulemu ate bambi basanga emiziziko mu kukeberebwa n'okujjanjabibwa era n'okufiibwako olw'obuzibu bw'omubiri okuyisibwamu amaaso n'obuzibu bw'okubeera mu bantu ate era n'ebyenfuna abantu 5 ku buli 10 ku abo abalina obulemu be basobola okufuna obujjanjabi bulijjo okukeberwa n'okujjanjabibwa ng'obudde bukyali kitaasa obulamu tokkiriza bulema kukusigaza mabega funa empeereza ku kafuba n'akawuka akaleeta mu Kenya okuva mu ddwaliro erikuli okumpi okumanya ebisinga okubira ekitongole ky'ebyobulamu ku noti 8 noti 106 noti 8 noti 106 obubaka buno bukutusibwako ekitongole eky'ebyobulamu n'obwogezi okuva mu Adifa Uganda ne Stop TB Partnership katukomewo oli ku Manduso ampuliriza Emmandu Soko lidakiika 28 zezibula litungire essaawa 2 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero lubuulwa ettaka oliruddemu myaka tugambye oli mu 10 n'omusobyo naye lwaki abantu balowooza nti ettaka ly'ebyapa lya bbeeyi nnyo ly'essente nnyingi nnyo nnyo emisoso mingi kubanga omuntu eri muntu asobola kufuna kyapa mu ddakiika emu nga bw'afuna kibanja omuntu toyina ngeri gy'osobola kukusenda nkeera nga bakusenda ng'oguze kibanja omuntu oyina bw'oyinza kugula mpewo mu ddakiika 2 nga bw'okufuna empewo ng'oguze kibanja ebintu by'ekibanja n'ebintu by'ekyapa bintu byanjawulo nnene nnyo ekibanja bwe kiba kiri mayiro 10 ekyapa kiri mayiro 85 kubanga okufuna ekyapa kitegeeza ebintu bingi nnyo ensonga lwaki omuntu alabanga ekyapa kiri lugendo luwanvu nnyo kubanga omuntu alina ekyapa bw'oba omutuuzizza ku ntebe musimule ebigere muyonje muwe ekyokunywa muwe amazzi muleke awummule
omuntu ayina ekibanja muyimirire mu mugongo olinde bulinzi kulaba ngadduka mutakule mutwe mulinde bulinzi kulaba ngadduka lwaki okuba n'ekyapa kitegeeza omanyiddwa mu gavumenti eya Uganda omanyiddwa ensalo zo ettaka lyo gye liyita oyina erinnya lyo ery'enkalakkalira ku kiwandiiko kye bagenda okukuwa oyina obwannannyini obutasobola kukyuka oyina ensalo ezitasobola kuvaawo okay oba n'ebintu ebitasobola kukyuka mu ddakiika emu y'ensonga lwaki olabanga omuntu alowooza nti kituufu ettaka ly'ekyapa lya bbeeyi era y'ensonga lwaki olabanga abantu ate kati bababbye nnyo bannanga abantu bababbye nnyo kubanga abantu bo beetikka obutamanya ne babutwalira mu ngalo nti omuntu akeera ku makya ne bamugamba kati tugenda kuguza ploti ya $1.5 million teyeebuuza n'agamba ffe tetulina ssente tuli ba wansi naye ng'ate $1.5 million bamugambye bakuwadde 15 ku 18 15 ku 18 nga lammeeka ne bwoba ogenda kuzimba tobijjaawo abeka newoba ogenda kuzimba fumbiro omukka tosobola kuguwona kubanga olina okufumbira wano ng'omukka guyita muggwe naye olw'obutamanya abantu tebamanyi bipimo omuntu tamanyi 25 ku 3 15 ku 18 yenkana ki ekyamazima kiri ntulina abantu baffe nga fuuti ekugamba nti 25 tamanyi bwe zenkana tamanyi kati ekyapa kino kye kikiberedde kizibu kuba kukyusa obukyusa ekyapa kiteeka mu linnya lyo olina okukozesa $1.5 million okyusa ekyapa okiteeke mu linnya lyo naye enjawulo kyebaawo nti ekyapa tekisobola kuba kya 25 teriiyo kyapa kitamala okay enjawulo y'ekyapa teriiyo kitamala ekyapa ekisookerwako 5 ku 10 kiba kimala tebakekejjula kati kitegeeza omuntu ne bw'oba totegeera ttaka nga tewali soma tewalitegeerako tobimanyi tomanyi kupima tomanyi kola ki gwe gamba omuntu nze mpa ettaka nga lya kiki lyakya tayina gy'agenda kujja kyapa kitamala okujjako nga residue kyeki kwe kubeera nga Lubuulwa bwasaze estate eno ziriko ploti katugeze ploti 5 oba 5 kuliko ka ploti akasigalako akafika ku ploti 5 kebakolera ekyapa nga akafisse ekintu ekitasobola kulabika ku muntu eri asala ttaka kubanga akafisse tekalabika okay kati teri kyapa kati ensonga lwaki omuntu obwongo bwabwe bubagamba nti ettaka eriyina ekyapa liri expensive naye tebatunulirangako kulaba nti ekibanja kiri expensive nnyo kuba kyo kituula ku zero distance kyo we kitudde awo wansi ekibanja ekyo okukifuna kyokka nkumenyere byofuna ngofuna ekibanja kankuwa enjawulo ya bintu kankuwa enjawulo ya bintu bibiri ofune bulungi lwaki ettaka lino kituufu ya bbeeyi ate nga si lya bbeeyi naye nja kubulira lwaki si lya bbeeyi ekisooka omuntu ng'ogenda okufuna ekibanja agenda okukikuguza ayina okusooka n'agenda ewa nannyini ttaka nannyini ttaka ayina okukkiriza nti agule omusenza ajje ayina kusooka kuguza nannyini ttaka singa otunda ekibanja kyo nga nannyini ttaka tamanyi aba otunze mu bukyamu anti ngamba nannyini ttaka bw'ategeera kati katugeze nga tayagala kugula lameka bw'oba n'ekibanja kyo ng'oyagala kukiguza Lubuulwa oyina okusooka okugenda ewa nannyini ttaka okumugamba ntunda ekibanja kyange kigule kiikakata ku nannyini ttaka okugula ekibanja ky'okusooka ye point namba 1 singa nannyini ttaka agamba nti nze saagala kugula ate era ettaka lyange siryagala kulitunda saagalako muntu mulala toyina kutunda aba takkiriza singa nannyini ttaka aba akkiriza kiba kitegeeza nti gwe gw'ogenda okuguza olina okumutwalayo nannyini ttaka akukkirize kubanga asobola okukugaana nti nze Lameka simwagala ku ttaka lyange asobola okugamba nti nze Lameka simwagala ku ttaka lyange nannyini ttaka alina okukkiriza gwe ow'ekibanja okugula ku ttaka lino bw'omala nannyini ttaka alina okukuteerako omukono okulaga nti akkiriza
obuguzibu olina okusasula ekkanzu olina n'okuwanga obusuulu obwa buli mwezi okusinziira ku kitundu ky'okola ki obwa buli mwaka okusinziira ku kitundu ky'olina. Era obuzibu obuli mu Uganda kakati buli kibanja versus nannyini ttaka. Yensonga lwaki olaba ng'abantu bano babasenda nnyo babagobawo mangu olw'obukwakkulizo bututategeera. Abantu abasinga tebabitegeera. Kati ye bw'ajja okugula namugamba gula 25/3 kibanja ploti n'okola endagaano n'agenda batusinza tuleetera obuzibu LC1 chairman ayinako ssente kuno kwa 25 ku ndagaano gy'ogenda okukola LC1 chairman ayinako ssente percent ate percent eno bagikkaanyaako n'ono byabwe byakuteesa. Kyova olaba nti luba bwe beekuguza ettaka luba tegenda wa chairman. Luba properties gekuguza ettaka ate nga ogende wa chairman kati zegenda wa chairman ate okoleyo ki chairman anti atwala ekitundu alina okumanya abaze mu kitundu agenda yo ettaka bw'oba ogenda okugula ettaka mu luba kwata ploti number kwata block number eyekyapa ky'ogenda okutwala genda mu search genda mu land office laba ettaka lino tuufu oba si tuufu lyekyapa kisoma mannya ki ogenda kukisanga nga kigamba Luba Properties Limited. Mperero ku Luba House ne box number bigenda kuba mu kyapa ky'ogenda okukola ku search. Bw'omaliriza genda ku ground laba ploti yo weekuva ne weeyita genda ku ttaka lyoteekako ebikondo. Kati goba oyagala ogende wa chairman genda kubanga ettaka ly'ogula erya Luba terina witness nti chairman emitendera gy'oyitamu Luba okufuna ekyapa okutuuka okisalaasalamu tekiyina we kigendera wa chairman. Okujjako ng'ettaka lirina obuzibu nga bw'onogamba nti ettaka likayanirwa gundi litwagala gundi. Ebyapa bwe babikoleddwa ebyapa bisaliddwa ettaka nga terina buzibu. Bw'otuuka ku ground ng'ekyapa kikyo ogula ekyapa. Luba Properties ekuwaaki etabaako chairman gye bayita transfer ne certificate eya Luba Properties ne transfer okukyusa ettaka eryo okuliza manyago. Byonna bino byenkugamba tekuliiko witness nga chairman. The best Luba Properties can do is to introduce you okugamba nti waliwo omutuuze omupya mu ttaka lino. Naye kati ffe bwe tuba nga tukola estate chairman abeerawo gundi bwe tuba tusendera bw'olwaba ebirango byaffe abakulembeze bonna tuba nabo kubanga egyo emirimu gwe gy'olina okukola gye tuba tusooka okukola. Tetusobola kugula ttaka nga tetunaba disalamu nga tunaba kutuuka wa chairman. Luba tesobola kugula ttaka nga tenaba kulaba banneyiba neiba ejjinja lyaffe lino liyita wano wookayanirawo nti eno tuyita wano wawookayanirawo neiba w'ekyengulo w'ekyemango w'ekyengulo wa east west. Kati Luba n'eryoka egula ettaka eryo. Kati omuntu gwe agenda okujja okugula mu Luba egyo emitendera gyonna eba yagikola ki yagiyitamu. Lwaki ettaka liri expensive ery'ekyapa? Olw'okuba nti emitendera gino gitwala obudde tegiyina shortcut. Kati omuntu ogula ettaka nga kuliko ekiwandiiko ekitongole. Era ekiwandiiko ekitongole agenda okugula kati nga Kyabadaza empya gye twaguddewo twagondezaamu abantu baffe. Kuba abantu baffe babadde bagenda n'agula kapoloti 315 kumeka ku million bweziti. So nga kati Kyabadaza omuntu osobola okujja n'ofuna ettaka 50 by 50 ku million 5 n'ekitundu. Customer waffe agenda okwagala 5 ku 10 ejjudde akusasula million 11 n'avaawo n'ekyapa ki. Lwaki? Okugondezaamu customer waffe ono. Nsokugenda nti mbasasula meka Luba? Ekyabadaza omupya twamukoledde ba customer baffe ab'essente ntono wasobola okuzimba obuduuka oba basobola okukola ki ng'asasula million 5 n'emitwalo 5 ng'atwala 5 ku 5. Ate eyeriko ekyapa? Anti ekyapa kyekya Luba. Customer bw'oba ogaziwa kino ekyapa kiri mu Luba Properties ffe tetulina Land Road. Ettaka lya Luba ye yaligula. Ekyapa kiri mu mannya ga Luba Properties. So agula kibanja. Ettaka ogula ekibanja ku ttaka lya Luba. Lwaki? Nti bw'oba oyagala okuextendinga okuweza ploti esobola okukola 5 ku 10 ku kyapa wano wennyini w'oguze 5 ku 5 wennyini w'ogula n'oweza 5 ku 10 n'ofuna ekyapa kyo. Ekitegeeza Kyabadaza ettaka weeriri liri mu mannya ga Luba. Aweza 5 ku 10 omuwa ekyapa. Ataziweza omuwa 5 ku 5 ku ttaka lya Luba. Toyina Land Road toyikutunze mu kibanja. Lwaki?
bakasoma baffe olw'okubanga tebalina ssente bulungi olw'okuba nti embeera kati buli omu agiraba kati ffe twaddidde ettaka nga lyaffe nga teryagenda kugoba ffe tukweguliza ku ttaka lyaffe ne tugamba nti kati gwe tukusaliddeko 5 ku 5 yiiyo emirimu gyo bw'ofuna ssente yongerako ssente oweze 5 ku 10 ofune ekiki ofune ekyapa si mu mbeera yakugamba nti ettaka lyako ndikukuza kibanja so nga ate kasitoma waffe aleeta miliyoni 11 afuna ekyapa so kati kyenjagala okukulaga kyekino ekyabadaza masaka era bw'obeera wano bwoti ekyabadaza ku estate yaffe emmotoka ziri awo bw'oba oyina ebintu by'obitumiza okuva wano e Kampala oba balina ebintu bye bakuleetera ng'ogenda kuteeka mu kaduuka ko k'ozimbye ogamba mwana takisi bweyimira nekumwe w'omugugu gwange okuba mu ngalo mwana akuba mu ngalo n'ojja n'ogumugyako enjawulo eri kuki oluusi omuntu omu bw'awulira kyabadaza distance n'awulira ayinza okuwulira omulala nga mugambye kyabadaza miliyoni 4 oba miliyoni 6 issue weeri wonna bayitawo kyabadaza naye okuva ku kkubo okutuuka eno gy'agamba buwanvu ki kati abantu ebyo abantu bibasumbuwa akuwulira luba agambye kyabadaza miliyoni 5 n'ekitundu mpulidde mulala agamba kyabadaza miliyoni 4 oba miliyoni 6 naye ng'otuuka ekyabadaza n'ogenda mayiro 12 oyingira ogenda eyo mu nsiko kati enjawulo awo oluusi weeba mu ttaka oyinza okuwulira ebyalo byebimu ebbeeyi teyawukana naye gwe oba oyagala okukakasa lwaki ssente ezo tuukayo olabe enamba y'essimu eri ki nga tugenda mukuumulamu tusobola okukubira Luba Properties ku 0773 25 9 07 oba abantu baffe basobola okuyita ku 0757 nya mukaaga 0 ezo essimu zombi tuba tuzifunira ddala bulungi emu ya MTN ene ya 0773 259 007 simu ya MTN ate ya 0775 nya mukaaga sorry si mukaaga 0 it is mukaaga simu yaffe ya Airtel. Ampuliza katumule mtu oli ku Manduso dakiika ziri 8 zizibula tuingiresa we 2 nenjagala kukujjukiza nti ku Forest Resort Reza omulimu gwabwe kukakasa nti buli kaseera kofunayo kayoyoteddwa bulungi genda ofuna empereza y'omulembe balina ebisulo birungi nnyo osula n'ogamba nti walungi nnyo ekifo kigazi bw'oba oyagala kukola mukolo gwa ngeri yonna byonna basobola okubikola kebere conference balina ebyokuzanyisa by'abaana swimming pool weeri buli lwakutano babeera na live band n'omuyimbi ow'enjawulo ne bakusanyusaamu balina ennyumba ze baazimba bukoteji ze bateeka mu kibira kugamba obeera mu bulamu nga bwebwo oyagala kuwumulamu okoli bweru okuma Uganda kuwumula oba oyagala tena okugenda kuwumuza ku bulamu tulekeeyo obulamu budde bujja genda ku Forest Resort Reza oyinza okugenda ku mutimbagano gwabwe n'olaba bye bakola www.forestescaperesort.com www.forestescaperesort.com ate osobola n'okuyitawo n'obookinga basangibwa Rweza ku luguudo lw'Entebe nga tunatuuka ku mafuta ga gas ng'odde Kajjansi bakubire ku noti 7 noti 8 bitana 21 Lwenda 95 oba noti 778 333 496 bana Uganda banjira sabuni agenda okubateeka akamwenyu ku matama sabuni ayozo w'omuti eyugulidde erinnya ennaku zino Jama white washing bar soap atukuzanya engoye mwewevu mu ngalo alina akawa kalungi ate tagwirira mangu Jama white washing bar soap ya sabuni asinga obulungi ensangi zino mu Uganda atagula sente za nseko bwogerageranye ne sabuni omulala ate sabuni golina okunaaba notaddamu kulowooza ku sabuni mulala ye Lanzo bathing soap ali mbikanga Lanzo bubble blueberry Lanzo vanilla spawberry Lanzo ice cream menthol ne Lanzo antibacterial sabuni wa Jama washing bar soap ne Lanzo bathing soap asangibwa mu maduuka ne supermarket wonna mu ggwanga mugezeeko togenda kwejjusa banafa bachapa enterprises bamutusiza mu bungi ne mu kikuubo eyo osobola okumugjayo obulamu ne bunyuma Ryan Air Cargo bakugu mu kukutikira emigugu okuva China, Turkey ne Dubai ejja group eginese kinomu nga bakozesa ennyonyi okutuuka e Uganda bakuguliza ebintu okuva mu katale bakunoonyeza akatale k'ebintu byagala okugula bakutambuza okuva ku kisaawe okutuuka ku woteeri n'okuva ku woteeri okutuuka ku kisaawe bakutambuza mu butale
obutale obw'enjawulo. Bakufuna invitation letter era basobola n'okukuguliza tiketi. Balina n'abakuvunula olukyayina ng'ogenze mu katale baweereza ssente eriyo gweyagala okugulako ebintu bakikola ku bwereere. Kati nno ggwe omusuubuzi genda onyumirwa empeereza yaabwe etasangika. Baliko BBC Building Room N 212 opposite Bank of Africa Nabugabo Street. Esimu eri noti 74 noti 152 351 noti 74 noti 152 351. Bwana Lubulwa akadde kadduka naye n'ebibuuzo bingi. Waliwo agambye nti poloteze ekyabadaaza wadde 5 ku 10 miliyoni 5 kitundu asobola gisasula mu kibanja mpola oba kagwirawo. Osobola. Okay. Kubanga ffe nga bwe nakubulidde story yatuleeta mu ttaka yakulaba nga abantu basobola okufuna property, abantu basobola okufuna ettaka ate nga ddungi. Okay. Ate omuntu bw'omuteekako nnyo embeera essente z'ennaku zino sinaza nnaku zino n'essente okuva edda naddala ettaka terigulika cash. Okay. So abantu abasinga aleetako ssente ne mukkaanya n'agamba oba nfuna bwenti n'aleeta ssente mpola. So mu Luba Properties omuntu osobola ne bw'oba oyina miliyoni oyina ssente mitwalo 5 oyina miliyoni 2 leeta osibeko then ogenda kuba oleeta ssente ezo mpola. Okay. Kyabadaaza ali wano nga Kamengo. Omulala agambye nti mulina office gye mwatadde MPG oba tewali office basemberedde awo. MPG nawo tulinawo ettaka. MPG tulinawo ettaka nawo tulitunda miliyoni 2. Eno arrangement yaffe ya gundi MPG abamanyi MPG Trading Center. Olusozi olwolaba ng'oli mu MPG Trading Center. Olutunudde ku New Bypass, olutunula wansi mu Collins, olutunula mu town. Eyo kyolengera waggulu ekyo ekitaka ekikalabule ekyo ekirengera wansi wolaba obuyumba bwebazimbye obuyumba obulungi eyo estate ya Luba Properties. Okay. Era ensonga lwaki tugiyita Mpigi Town View kubanga bwobeera ku lusozi wali oba olaba wansi. Okay. So ensonga lwaki tuyitawo Mpigi Town View. So kati Mpigi tutundawo miliyoni 2 tutundawo 20 million. Ojabuza nti mu Mpigi mulinamu office oba muti mulinamu? Omuntu yenna ng'oli mu kitundu ky'eggwanga wonna tetusobola kuteeka office zaffe mu ggwanga buli we tulina ttaka wonna. Naye kye tukola ku muntu yenna kasitobera ng'okubye essimu eyo ne bw'oba nga totambudde kujja ku office zaffe ku Luba basobola okujja ne bakulambuza ettaka bulungi n'osiima. Ojja ku office omulundi gumu ku Luba House Empereerwe n'okola endagaano yo ey'ettaka nga bw'ogamba nti kuno kwe kukkaanya zino ze ssente ze ntaddeko. Ffe tukolagana na Centenary Bank. Era sente zaffe bw'obanga omaze okuziteekako botaddeko miliyoni teweetaga kudda ku Luba Properties ne bw'oba obeera kyenjojo ne bw'oba obeera wa genda bugenzi mu Centenary Bank kuba ogenda okuva ku office zaffe nga tumaze okuggulirawo nga tukuwadde pini yo. Buli lw'oteeka ssente mu Centenary Bank nga za ttaka waligula ku Luba Properties ssente ezo zigenda butereevu ku akawunti yo eya Luba Properties. So kati omuntu tetwetaaga office ezo zonna kubanga omuntu bw'ojja n'olaba ettaka ekiba kiddako kusasula genda ku ttaka lyo. N'ensonga ey'okubiri ettaka lino omuntu bw'ogula ku Luba oli wa ddembe gw'okutambula n'ogenda ku ttaka lyo lye watugulako emirundi gy'okola ki gy'oyagala. Genda olirambule, genda otekemu ebitoke, genda otekemu ebikondo, genda osibemu akatimba, genda otuuleyo, genda weebakeyo, genda ne famireyo, musibeyo, muliireyo ekyennyanja kyammwe oba mulidde mputa oba mulidde kawuuta kammwe oba mulidde kaki muli obuntu bwammwe nga tolina tabbu yonna. So kati omuntu abadde abuuza office tulina office emu ku Luba House. Mutunda ttaka kika ki Luba? Luba Properties twagamba leka ssente tuzireke tuweereze Abannayuganda. Era ne tugamba nti mu ngeri y'okuleka ssente tuba tulina kuba ku kika ky'ettaka kimu. Tulina okuba n'ettaka nga lya byapa. Luba Properties tutunda ettaka lya mayiro. Era Luba Properties tutunda ettaka lya mayiro lyokka. Tetutunda bibanja. Fe tutunda ettaka nga liriko ekyapa. Era ensonga lwaki nkugambye nti n'arrangement gye tuyina eri eya 5 ku 5 era ogula ku ttaka lya Luba eriyina ekyapa. Tewali mbeera yonna nti omuntu osobola okugula ettaka mu Luba ne bakusenda ate wagula ekibanja kyaffe ate ettaka lyaffe Oluba tetumumanyi. Ettaka tugula ettaka lya kyapa era omuntu yenna agenda okujja mu Luba suubira kuvaayo na kyapa nga kiri mmanyako. Nalunga Veronica ali Buloba agamba nti luddawo we balina yiika zibatunda nga nsaamusaamu ebbeeyi nsaamusaamu era kitundu ki? Yiika ettaka eriri mu yiika liyina issues za mirundi ng'esatu oba ena. Ekisooka ettaka lino bwe twali tulina erya yiika eringi ng'ettaka lya yiika libeera lya ssente nnyingi. Abantu baffe abasinga balina
issues ne abantu bafa abasinga tebalina sente obeera n'ettaka ng'olina ekana bw'omaliriza okubeera ne zino ekana nga buli eka tugeze ya miliyoni 15 oba miliyoni 20 awali okumpi ekana oba oli mu miliyoni 8 ndowooza bwe mba siteebereza miliyoni 8 bw'oli waba ayagala okugula ku lino ettaka oba olina eka 2 oba olina okuteekako oluguudo olutwala almost afeeka okusobola okutuuka ku eka zino mmeka eka zino 2 omulala baba yagalako eka 2 nti bw'osala ettaka by acres ogenda okulaba nga acres endala zifiiridde mu acres zino z'okoze eki mu acres z'osaze so kati tuyina bannamikago baffe bapatina baffe abalina ettaka eddene ettaka eryo erisinga ffe bwe tukola bwe tuligula nga ddene eka 4 oba bwe tukwata eka 3 ne tugala ku phase 1 kyekino ky'owulira tulwa properties phase 1 phase 2 phase 3 tukwata eka 4 ne tugamba tusobola gasala gonna omulundi gumu ne tukwata eka 8 ne tugasalako eka 20 ne tuleka gano eka 20 nga goga kya pendinga ne zino ne soka likola ki naye nga plan etuuka kuliri so kasoma waffe nga yagala lero nettaka nga liri mu acreage ajje kubanga ebyo ebitundu tubiina ebiwera so ajje ebyo tuteesa buteesa kuwa okusinziira wayagala ne tumuguzaako okusinziira nga bwe tuba tulabye kakati ettaka lirimu ebizibuzibu ebyenjawulo abafere bangi abayaye bangi mu ttaka naye woyinza okuwa mukwano gw'amagezi nga nziga nti nsobola okuteeka ssente zange mu ttaka nenziteeka eyo nenzinvesting eyo bw'oba tonnaba kulowooza kuteeka ssente mu ttaka toyina walala wogenda ziteeka zibeereyo ishu eri emu yokka ozitadde mu ttaka n'abantu abatuufu kubanga ebizibu by'ettaka biwerako bw'oteeka sente mu ttaka nze njagala kugereza kankugereze zirobwe eseti yaffe yasooka ezirobwe yali ya miliyoni 3.4 buli ploti yetuddako eseti awo negenda mu miliyoni 5 eseti yetwatunda miliyoni 3.4 emyaka ndowooza kati myaka ndowooza giringanga myaka nga 4-5 essaawa za leero okugulawo ploti osobola gigula miliyoni 14 wano wetwatunda 3.4 sobola gulawo miliyoni 14 essaawa zino luba properties wemala okugulawo wane estate negipromotinga negitunda nayo yennyini eba tekyasobola kuddamu kugula ttaka ku kyalo kino okulinaanawo lwaki abantu abagenda okujja wano lw'amasannyalaze gano amazzi biki byokozeewo abantu ababa bamaze okusenga wano ona neighbor ayina ettaka wano aba tekyasobola nakulikuguza ku ssente ze wasooka okugula wano kyova olaba ng'omuntu yeewuunya n'agamba nti baatuggulirawo lugazi ku miliyoni 7 naye kakati essaawa zino batunda miliyoni 9 phase 4 bwejja ne batunda miliyoni 11 lwaki ebbeeyi y'ettaka gyewakula ettaka ng'otandika tesobola kubeera bbeeyi y'ettaka gy'ogenda digula ng'okomerera kati gwe ayagala amagezi ag'okugamba nti teeka mu ttaka ettaka bw'omala okugula poloti n'omala okufuna ekyapa genda London genda South Africa genda America genda Johannesburg lwaki ogenda kubanga ettaka lyewafuna lya kyapa kiri safe komawo ng'omaze okutambula emitambulo gyo gyonna ogenda kusanga ettaka lyo wennyini we walireka wennyini we ligenda okubeera nga kyerikyusizzaako kweyongera bbeeyi kubanga ettaka tebalibba naddala gwe ayagala ettaka erikula toteekako nnyumba gwe ayagala kufuna ssente mu ttaka towezimbyako biyumba lwaki gwe bw'omala okugula ettaka lyo n'ogamba mbu nzimbyeko ennyumba likule tebikula byombi kino kiba kikula kino kiba kigwa lwaki ennyumba buli kaseera baleeta emisono emipya ennyumba plasa gwe wateekako akaddiwa ennyumba fashion bagenda kukyusa bateekawo kalina gwe wali ozimba ennyumba w'okukula wazimbawo obuyumba bwa apartment butunudde manju eyo emanju gy'omaze bajja kumala bateekayo n'ekkuba eppya nga bintu bye wakola byonna by'oteekako ennyumba tekyasobola kukola ki kukyuka bw'oba oyagala okufuna ssente mu ttaka gula ttaka mala osirike kwata ebyapa byo by'ojje mu luba 6 bitwale mala genda oba osibako katimba oteekako bikondo bigwe lammeeka ate togula ttaka nga bwongambye oli nteekemu ssente togula ttaka ng'ogenze kugula ttaka kusasulira baana school fees
ettaka togula tinjagala kufuna mu ttaka naye nina school fees nina gundi okuweereza abaana okugula emmere awaka gula oteke gwe tojja kugaggawa goba toguze ettaka kugaggawala nze byenjogerako bye bantu abagula ettaka okugaggawala ogaggawala otya bw'omala okugula ploti zino 6 zireke oplaninge ogambe nti omwaka ogujja njagala kutandika hardware oba njagala kutandika supermarket oba njagala kutandika kiduuka kitunda mifaliso oba njagala kukola factory kati bw'omala okugula ploti zino 6 zireke olinde okukola factory nga wayisewo emyaka emeka 2 nti ploti ze wagula milioni 6 ogenda koma muvanywa lw'emyaka 2 nga buli emu egula milioni 15 kati gwe yagula milioni 6 bw'obalamu ploti milioni 6 nga wagula milioni zilinganga milioni 3 ogenda kuba kati okimye milioni 15 okay so kati so ekintu kyokka kyosobola okuteeka mu sente yettaka era manaffe mugende mu maaso akadde kaweddeyo abako kukiike batusedda wano njagala kubayingiza naye luba erina ettaka mu bitundu kiyoga nti tulina wano tulina wali n'oluvannyuma tubawe enamba y'essimu kusibule ebitundu by'ettaka bye tulinamu ssebo sijja kubimalayo naye nja kuwaako abantu ekifaananyi ku bitundu ebisobola okuwulikikako tulina ettaka lye tutateeka nnyo ku mpewo eza rediyo naye bannaffe abaagala okugula zikyanja zikitegombwa zikisaasi bugoloobi ettaka eryo tulina njagala kwenlightingako bakasitoma baffe oyagala ttaka lya milioni 15 oyagala ploti ya milioni 2 oyagala ploti ya milioni 3 ettaka eryo ploti ezo tuziina naye si za estate ploti ezo tuziina nga ziri individual kubanga mu kyanja mu gundi tetusobola kugulamu ttaka nga ddene tewaliyo ttaka ddene ekyanja lyogenda okusanga ekanya otemezi ploti so kati ezo lyonsonga lwaki olaba nga ploti ezo bannaffe abatutuukirira tubaguza ettaka eryo nga bali individual ng'oli ali interested so lino ettaka erimu lye tusinga okulanga lyettaka liriwe nti ddene nti estate eba ekola ki eba etambula mangu ya plots nnyingi nti ne bw'oziranga omuntu najja nga walijjawo ziba zikyaliwo so bantu baffe tubagamba bajje batuguleko estate yaffe Kiwenda Villa kookomya amaaso Kiwenda we wantu okuva ku kolansi okukyamako wano tewera kilomita oluba okukyama bw'otyo oba oli ku estate yo tutunda milioni 25 ne milioni 35 buli 5 ku 10 omuntu ayagala okuva wano okumpi jangu tukuguze zirowe tuyinawo we tutunda milioni 5 Kimbejja tuyinawo we tutunda milioni 8 buli ploti zino byegamba ofunirako ekyapa jangu tukuwe zirowe milioni 8 zokka jangu mukwano gwaffe tukuwe Lugazi Town Council ogenda kufuna mu Lugazi Town Council ku milioni 9 zokka buli ploti gyogula bw'omala okugula ploti yo jangu otwala ekyapa kyogenda okola ebirala 9 million jangu tukuwe Nkokonjeru eploti zaffe zikyaliyo Nkokonjeru Town View ettaka likyaliwo Nkokonjeru wa milioni 11 n'emitwalo 5 omuntu bw'ojja n'osasulako bino byonna byekugamba byonna byapa ate ekyokubiri leeta sente z'olina ekirowoozo kiri mu kulwawo jangu tukuwe ettaka Empigi Town View kwata milioni 20 gokka ojje webere nga weefunira ettaka ku Mpigi Town View jangu tukuwe Kyabadaaza kwata milioni 11 oba kwata milioni 5 n'emitwalo 5 ojje tukuwe ettaka jangu tukuwe ettaka Evumba jangu tukuwe ettaka Ebombo jangu tukuwe ettaka Ewobulenzi n'ebifo ebirala bawe enamba y'essimu nkute kubira Luba Properties ku 0773 25 9 07 oba osobola okutukubirako ogaire 0773 0773 25 9 07 oba osobola okutukubirako ku 0757 4 emirundi 3 6 emirundi 3 oba 0775 0757 4 mukaaga sebo sisobola kuva ku muleletu guno nga situmiddeeko mukyala wange mukyala Bayiga Fiona mukyala wange mwagala nnyo era mutumirako ate era sisobola kutumirako ku mukadde wange maama wange Kevin akyali mulamu
era gyali asambagala. Mukama abeera Kayibaawo, abantu be Kayibe bonna mbatumirako, era maama wange mukyala Kevin Nakafeero musawo mutumirako nnyo, byanyinaze byonna mbitumirako nnyo, abantu bange okuva e Masaka Mbale Kitaasa mbatumirako, abantu bange ab'Ekiwenda sebo mpangalira Kiwenda. Era bw'otuuka Ekiwenda ojja kunsangawo abantu bafa Ekiwenda. Bonna bonna mbatumirako bannange mwe bali kutuwuliriza. Asante sana. Kale tuyanze Luba Properties bali mu byattaka, embeera bw'etyo bw'eri. Nze Kalule Lameka nkomawo n'abakuku chick tugenda kwogera ku bulunzi tosesetula Manduso yo. Omulembe omutebi. Ampulirize Manduso ku dakiika 12 zokka zimaze okuta ku ssaawa 2 ez'ekiro kya leero. Nze Kalule Lameka oli ku Kyabasa, njagala kwebaza najjo sinzira okuliriza radio eno Manduso kulisa musawe esooka n'abaluba ate obwedda nga bwe nkutegeeza nti musawe y'okubiri tulina bannaffe abakuku chick tugenda kwogera ku nsonga za bulunzi bwa nkoko. Abagenyi nina babiri, nina Kamala Elliot musawo tutera okubeera naye wano. Musawo tulamuseeko. Batuliriza mbalamusizza era nga mukulu Lameka nga bwagambye amannya agange nze Kamala Elliot. Ndi musawo mu company ya Cook Chick era kitunzi wa company. Akati nno kabwejjongera naye tuli naye musawo Adrian Dongo tulamuseeko so. Abatuwuliriza mwenna tubalamusizza. Sabo mukulu Lameka bulijjo nnoonya leero nzize. Leero nkulabye. Webale kujja. Kali sebo nganze sales manager wa company ya Cook Chick. Tuze twegayegaye era nga bulijjo ku nsonga y'ebyobulunzi. Cook Chick atajimanya suso kujiwulira leero. Oyinza kumutanyiza otya amakulu g'ekigambo ekyo? Cook Chick company nunzi ya njaluzi yaluza nkoko obukoko obuto obw'olunaku olumu esangibwa wano mu Uganda. Tulina amatabi mu Uganda yonna naye ng'ekitebe kyaffe ekikulu kiri wano Wabakuli ku Namirembe Road. Tulina farm e Kenya gye twaluliza enkoko n'endala tuzaluliza wano mu Uganda. Nga tulina ejjalulizo eddene ennyo ekyasinze obunene wano mu Uganda. Nga twalikola wano ewaffe Nakaseke. Era nga twaluliza ddala enkoko nnyingi nnyo nga we twogerera kati twaluza enkoko emiliyoni 1.3 buli mwezi. Naye nga tagiti yaffe mu tunaggalirawo 2.25 tujja kuba twaluza enkoko emiliyoni 2 nga wano Uganda yokuba ne Kenya. Wano Uganda yokka. Muzitunda wazo nizo wano wennyini mu Uganda. Weewaawo kakati twafunye n'obutale okufulumako nga mu Congo, Sudan, Kenya ne Tanzania. Besi ya Cook Chick okusinga eri Uganda oba eri Kenya egabirako Uganda? Kati okusinga yeze Uganda. Kubanga Uganda nsi nnungi n'embeera y'obudde obulungi. Tusobola okusimba kasooli enkoko gwe ziri emirundi 2 mu mwaka ate kitali mu Kenya. N'ebirala ebigenderako. Ng'oggyeko obukoko Cook Chick ekola biki ebirala? Kati ng'oggyeko enkoko mu Cook Chick twakoze factory y'emmere ba feed mill. Nga tugenda tufulumya kati 200 metric tons of feeds per day. Bitereze abamu tetubitege 200 metric tons mu Luganda nkyogere ntya simanyi. Simbule balance nga mmere nyingi nnyo. Era factory yaffe y'emmere yegenda okubanga esinga obunene wano mu East ne Central Africa. Factory nene nnyo. Era abagirabyeko katale bagikozesa twagitumye Cook Chick feeds. Cook Chick feeds. Tulinamu emmere esookerwako gye bayita starter. Tulinamu grower. Tulinamu ne finisher. Naye nga maaso awo tugenda n'okutandika okukola emmere gye bayita layers mash. Emmere ey'enkoko z'amagi. Eno ya broiler. Eno okusinga etagitinze nnyo broilers. Za nyama. Weewaawo starter tusobola n'omukozesa ku z'amagi wiiki 2 ezisooka naye ng'okusinga pellet zino tuzitagitinze nnyo kuba ennyama. Tuli mu mmere. Musawo Elliot Kamala kakati lwaki tutwawulira emitendera gy'emmere eno gyetambuliramu omukulu akikonyeeko naga tulina starter. Tusimbule. Kati nga sinabatuuka ku kibuuzo ekyo kansookera anyongereko ku musawo Adrian kyava okugamba nti tulina enkoko mu company ya Cook Chick mu bika bya broiler layer nazo tugenda kubeera nazo muno mwaka
mukyalina broiler zokka tulina broiler mu kaseera kano Okay. naye yazijja mu gwa November mu December. gwa December. Okay. Tulina ne kika kya Croiler ekipya ekijja kye tuyise Rainbow Rooster Plus. Kika kipya era kyanjawulo nnyo. nakyo kijja December nakyo kijja mu December. Okay. January nekyo kyanjawulo nnyo ne Rainbow Rooster aliwo tekikula mangu ate kitwa results mukadde. Okay. Then wetudda ku kibuzo ky'obuuzizza. in fact nga tugendaawo kudda katono wa Mwami Ddungu. Mwami Ddungu emmere gye mukola wano byonna byonna mubikolera wano ebirungo biva wano mu importing ebirungo kuva ebweru Okujjako ebitakolebwa wano nga vitamins premixes kuba mu Uganda tetuzikolerawo tuziimportinga n'ebisigadde byonna kasooli soya sunflower n'ebirala ebigenderaawo byonna tubijja wano. Build Uganda, buy Uganda. Buy Uganda, build Uganda. Okay. Kamara. Tugere ku starter. Kakati starter ajira mu kika kya crumble. Crumble ava alinganga omuceere guno gwakayiso. Okay. Ogu. Akantu ako kulaba akaceere ako ke tuyita crumble twakakolera enkoko ento ey'olunaku lumu paka weeks 2 Kalinga kaceere. Okay. Grower ye ate twamukoze nga pellet, tumita pellet ne twamukoze nga bagia. Okay. Bagia era mu lwaffe mu lulimi olwaffe atumufulumiza mu size ya 3.5 mm. Nti eno size enkoko eri wakati w'ebbanga erya weeks 2 ne weeks 25 ebeesobola omulondawo bulungi nemulya. Finisher neera agira mu size eyo ya 3.5 mm ate ye wankoko eziri wakati wa ennaku 25 ne 35. Okay. Kakati emmere eno egira mu crumble nga bwe nkugambye ne pellet. Lwaki egira mu crumble ne pellet? Nti akantu ako koolaba ka pellet mwe muli buli kantu enkoko kyetaaga. Birungo byonna biri omwo. Nti enkoko bw'eronda akantu ako nekalya eba eridde emmere eri balanced. Kimu ekyokubiri akantu ako wekagwa mu kakuta enkoko esooka kalondamu nekalya ekitali mu mmere endala naddala eno gyetutabula eya concentrate. Kakati kano ka crumble kogambye kakoko ka lunaku lumu kanasomera okumira akantu ako akakalubwe kati akakaluba. Yesebo era nga bwe nkugambye nakayita mu mumiro gw'akakoko akato butereevu twaka designinze nti enkoko ey'olunaku lumu esooka kalondawo nekalya nekamira bulungi. erina okunywa amazzi agawera kamulunguke n'amazzi enywa. Okay. Eno emmere eri designed nti bw'erya enywa bw'enywa erya. Kwegamba enkoko yeekula mangu mu kaseera ako kenyini. Ogambye nti kasitata enkoko ekalya kumala bbanga ki enento etandika wakati w'olunaku olusooka ne weeks 2 okuggwayo. Weeks naku 14. naku 14. Yes, singa mbanga njiwadde bulungi start ono kitegeeza ebyokutabula emmere mwabijjeewo. Kati tuba twabijjeewo nga tugonzezza ku sayidi y'omulunzi nti enkoko eri emmere eri complete. Etabuddwa complete feed. teri kutabula. Yes, sir. Gula buguzi kasawo ziwe zirye linda makungula. Ku weeks 2 ezo enkoko eno eridde bu start okuva ku lunaku olumu mbanjisuubira mu bunene ki bwe mbanjirabiridde bulungi. Kati ku weeks 2 tusuubira nti enkoko eno eridde ekitundu kya kilo half a kilo. Era mu kaseera kano kennyini tusuubira enkoko okubeera mu half a kilo. Ebeeridde half kilo era tusuubira okubeera mu kitundu kya kilo mu weeks 2. Yes, kakati essente za bubu bugula mmeka kuba kati omulimi alina okusooka kuba ebibalo agenti nina enkoko 100 zigenda kundya kyenkana ki nsaasanya meka mu kuzigula ate nzo ziteekamu emmere yenkana ki. Ekyebbeeyi ekyo mukula meka tetwala nnyo okukyogera wano ku mpewo kubanga abantu agula emmere mubende ajja gula ku bbeeyi ya njawulo, agula emmere Masaka agenda kugigula ku bbeeyi ya njawulo, n'agenda okugulira wa Bakuli agenda gigulira ku bbeeyi ya njawulo olwa factors ezo eziriwo transport. naye ebbeeyi tekanga naye nga ebbeeyi twakikalculatinga ng'omuntu aba ayitawo bulungi. Omuntu aba ayitawo bulungi. Okay. Kamara kakati ogenda nti akakoko weeks 2 kali half kilo. Kati bwe kava ne kadda ku
broiler grower crumbles grower crumbles Yes, kakati bebagirira bbanga ki kakati cook chick broiler pellets njagala nterezaawo cook chick broiler pellets as a grower zezitandika ku lunaku olwa 15 paka ennaku 25 naku 10 zokka naku 10 zokka lwaki 10 zokka kakati emmere twagidesigninze nti munaku ezo 15 munaku 10 enkoko ebefunye obuzito obusaanidde osinzira ku mmere gyebeeridde era mu kaseera ako eyo emmere kiro emu n'obutundutundu 1.1 kilos oba 1 kilo and 100 grams zimala enkoko eyo okubeera ng'ewezeza kilo emu ng'ewezeza grams 805 ng'esemberera kilo mu nnaku ezo 10 yerya kilo namba isibu ne grams 10 mu nnaku 10 isibu okay kakati nnaku ziweza 25 kakati tuzaako omutendero ogusembayo ogw'enkoko ogwa finisher ogwa cook chick broiler finisher ku nnaku 25 ezirirayo bbanga ki era naku 10 netugenda mwezi gumu n'ennaku 5 mwezi gumu n'ennaku 5 nedda gubeera mwezi gumu ne wiiki emu okay size ennaku 35 mwezi gumu n'ennaku 10 n'ennaku mwezi gumu ne wiiki emu okay kyonna kyekiri kakati awe beeri ku bunene ki mu nnaku zino endala 10 kakati bw'oba olisiza bulungi tusuubira enkoko okuweza mu kaseera ako wakati wa kilo emu ne grams 8 ne kilo 2 nga mu kaseera ako eba eridde kilo emu ne grams 6 kakati muzira ennaku 10 endala yesebo okay bw'ogatta emmere eyo yonna eya starter grower ne finisher bw'oba olunze bulungi nsuubira nti buli nkoko eba eridde kilo 3 kilo 3 ez'emmere ekibalo bwotyo bw'oba olina okukikuba bwotyo olina okibala kakati etwogedde ku nkoko ey'ennyama kakati mwami Ddungu atugambye nti n'enkoko ez'amagi zisobola okutandika n'emmere eno ate kiba kiteeruyo eyo era mbadde nsaba abatuwuliriza bawandiike ebintu ebyo byetubayitiddemu enkoko kyerya mu wiikisi 2 ezisooka mu nnaku 10 eziddako n'ennaku 10 ezisembayo kubanga awo omulunzi waafiirirwa olumu omulunzi omu gwe bayita Lameka ajja kusindika omwana amugambe mugenda muziteeremu emmere baziyiremu enkoko egenda okutuuka ku nnaku zize tugambye 35 ng'eridde kumpi kilo 4 n'ekitundu ate yongeye kwadde ennyama kilo 2 nga bakoze dalosi kale ekintu ky'okumonitalinga emmere kilos n'omanya bulungi nti lunaku enkoko zino zijja kulya obungi bwe buti kikulu nnyo eri abalunzi abatuwuliriza kubanga bwe tubeera mu misomo bakikoonako nnyo broiler nga tezifuna amagoba nga galiko matono amagoba okusinga mu broiler gafiirawa ku mmere handling y'emmere nkulu nnyo enkoko olubusi ziryako n'emmese ne ziryako kale oli yajja nasitokinga nti n'enkoko zange 10 nasitokinga obusawo 10 obwa starter naye ate emmese ne ziryako kilo 5 so tukubiriza abalunzi bano batunulye nnyo ekintu ky'emmere ekyo kakati emmere bagigaba mu feezezi mu nkoko emmere tugiwa mu feezezi mu nkoko sikulya esinduke ejjire nti ekuse sikulya kufiirawo enkoko erina okugiwa emmere n'erya neewummulamu n'ogyongera neewummulamu bw'otyo kati tugaba mu intervals ki nga tuwa enkoko tugamba nnyo nti enkoko eno yandibadde eri emmere ebitundu 6 ku 100 emisana okuva ku ssaawa emu mpaka ku ssaawa nga 6 oba 7 neewummulamu then ku ssaawa nga 8 noyongeramu ebitundu 2 4 ku 100 nokola ebitundu 10 ku 10 terya kiro ekintu ky'okulya ekiro ekyo abantu bakyagala nnyo naye scientifically tulina age kutandika nnyo okuliisa enkoko ez'ekiro bingi tugenda kubeera n'omusomo e Masaka tugenda kubeera n'omusomo e Luweero n'omusomo e Lugazi tujja kwongera okubitemaatema kubanga wano tusobola kubimalayo byonna nga tuli ku ogenda nti bw'oteekamu ku makya emmere
botekamu ku makya zirye Paka sawa ebitundu mukaaga. ebyo nkaaga ku 10 Okay. paka sawa nga mukaaga oziteke ziwumulemu katono Nga zigimazeemu. nga zigimazeemu ziwumulemu sawa 8 oyongeremu ebitundu 4 ku 10 awo enkoko zireke ziwumule Zijja kusuulira kaawo. zijja Okay. kusuulira kaawo. Kaakati badde tuli ku nsonga eya ez'amagi. Z'emmere eno zigirya mu sitayiro ki? Kati enkoko ez'amagi starter era tuzimuwa okuva ku lunaku olusooka mpaka ku nnaku 14 starter. Zo tugoberera chati y'enkoko ez'amagi yo tefaanana na za nyama. Zo kumpi olunaku zeeyongerako grams, buli lunaku zeeyongerako grams. Grams zetasobola kugerera wano ku mpewo kuba tebajja kusobola kuziwandiika. Okay. Naye bana baba tucontactinsa mu Cook Chick tusobola okubawa feeding manual eyo ne bayitunulako ne balaba kuba yo feeding manual ya layers mpanvumu. Okay. Omuntu bwagule wammwe enkoko bo obukoko bwamwe buli mume kuba nabwo bbeeyi ekyuka okusinziira. Kati ebbeeyi ejja kukyuka of course. Kuba omuntu ajja wana koko kwa bakuli ng'agenda kukaguliza Masaka alina okukunyigako akantu transport ebbeeyi bejja kukyuka ne bw'oba ogulidde Kampala kaba mumeka nkulula meka ebbeeyi sijja gikubuulira. Okay. Kaakati oli bwagula enkoko abamaga nti tukulondoola enkoko zaffe ziri zitya, emmere etambula etya, naki mulina saavisi eyo okutambula n'abalunzi bammwe? Tukikolera ddala bulungi. Tukikolera ddala bulungi era buli otuva wana balunzi bakuba essimu ssebo twabawulidde ku rediyo nze enkoko nazigula naye tezikula bulungi nsanze kino ezange zikula bulungi mwebale kutusomesa abalunzi tubalondoolera ddala bulungi. Okay. Musawo Kamara, kiki ekisinga okutta obukoko obuto n'akabugula butaddewo ne bungi bufiiraawo? Kakati ekisinga okutta obukoko obuto olunaku olumu ze infection za wiiki esooka katugeze tulese enkoko za Cook Chick farm yo naye tewalongoosa buluda bulungi. Oluusi mubaddemu kalimbo w'enkoko ezaalutwe ewedde ekyo kisingira ddala okutta enkoko zino mu wiiki esooka. Tulina obulwadde bwe tuyita colibacillosis. Obulwadde buno busumbira ddala omulunzi mu wiiki eno esooka. Okay. Nga talongoosezza buluda bulungi obanga embeera gy'atambuziza enkoko eno okuzijja ewaffe n'azitwala ewuwe zibadde mbi. Okay. Kyekisingira ddala okusumbuwa abalunzi. Mbona abamu ebbugumu balibala bubi. Yes, nga kwotadde ne management. Bwe tuwogera ku side ya management bw'obanga tutambuziza ebbugumu bulungi ne buluda kennyini oluusi tutaddemu ensuwa ng'omukka gujjudde muli tufune okusomooza kw'amaanyi nnyo katugeze carbon monoxide poisoning. Okay. Kaguli omukka gufuuka butwa eri obukoko. Yes. Ampuliriza njagala kukujjukiza nti omwaka guno eddwaliro ly'e Lubaga lijjaguza emyaka 25 egy'okuweereza abantu wamu n'obujjanjabi obwesigwa. Tukwaniriza okutwegattako ku kyeggulo kyaffe ekyokukuŋŋaanya ssente nga 17 omwezi guno ogw'ekkumi okutandika ssaawa 9 ez'olweggulo awo ku Popopo Memorial Hotel e Lubaga. Omutwe gw'ekyeggulo kino guli nti omukululo gw'okufaayo okujjanjaba n'okutendekebwa Lubaga nga tuli wamu tuluubirira okukuŋŋaanya obuwumbi bubiri okwongera ku mutindo gw'ekyuma kya CT scan ey'eddwaliro okwongera okukakasa nti tuba tusaako obujjanjabi obw'omutindo ddala mpaka ku mirembe egijja mu maaso. Wefunira ekifo leero emmeeza y'abanene ya miliyoni 3 zokka bwe ziti ate nga omuntu omu 30. Bakubire ku ssimu obukinge eri noti 781 35 91 6 oba noti 7 noti 5 57 51 beera omu ku mukululo gwaffe ogw'okufaayo twegatteko ku kyeggulo ekyokusonda ssente otuyambe okukola enkyukakyuka mu Lubaga Hospital. Honest Estates Developers Limited basaba okuludda estates zaabwe omuli empya ziri 3 Gayaza Kiwenda phase 5 Mabombo phase 6 na 7 Kachiri Nampunge nayo estate empya bakyalina n'ettaka mu estates ziri enkadde ku luguudo lw'e Hoima balina Nansa na Bujuuko Kigoma Namusera Bugembe Namusera phase 3 Kachiri Moera Kachiri Magogo Gobero Muguluka phase 1 and 2 Wakisoka Sengeje Kachiri Simba Mannyo ku Lwentebe balina Nakawuka 0 phase 4 ne Salutaba Expressway balina ne estates Namugongo omuli Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Honest Estates Developers Limited bazimba
n'okutunda ennyumba eziwedde. Estates zaabwe zonna zirimu amazzi n'amasanyalaze, enguudo nnungi ate n'ebyapa bya mayiro. Emiwendo gyabwe mirungi nnyo ddala era bakkiriza n'ekibanja mpola. Honest Estates Developers Limited bali ku Martin Road okuliraana Aga Khan roundabout ku Mankesha Building omwaliriro ogusooka. Nkujjukiza nti gendayo ku lw'obuweereza obwesigika essimu kw'obafunira eri nooti 772 57 28 73 oba nooti 7 nooti emu 57 28 73. Nga tujaguza emyaka 50 I&M Bank twanjudde enkola za tekinologiya ez'enjawulo okusobozesa bakasitoma baffe okwanguyirwa empeereza yaffe. Bakasitoma baffe bonna abakozesa Mastercard bafuna ennyongeza zino wammanga enshuwa y'obwereere nga bagenda ebweru w'eggwanga naddala nga batambulira ku visa ya Shingen, okusalirwako ku tiketi z'ennyonyi n'okukozesa ebisenge ebituulwamu ku bisaawe by'ennyonyi eby'enjawulo, okusalirwako ku hotels nga Serena Group, okusalirwako ebitundu 25 ku buli 100 buli wogula ebintu ku Jumia. Sikali esasuliddwako ebitundu 7.5 ku buli 100 ku matendekero gonna aga Unicaf. Bakasitoma baffe tubaaniriza okukozesa ekyuma kyaffe ekya Digital Pod ekisangwa ku Kingdom Kampala, kikusobozesa okutereka ssente okutuuka ku kawumbi kalamba essaawa yonna gwe wowulirira emirembe oba budde buno oba kireyo ssaawa 6 oba 9 wonna gwe weeyagalidde kwata bukwasa ATM kadiyo ogende wali ku Digital Pod Kingdom Kampala otereke ssente ne I&M Bank. I&M Bank on your side. Banka ya I&M erungamizibwa ekitongole ekya Banka ya Uganda oba Bank of Uganda. Ssente za bakasitoma zirabirwa ekitongole ki Deposit Protection Fund okutuuka ku bukadde bubeera 10. Mirage Tiles ekuleetedde end of year bonanza bakusala ku bbeeyi za tiles omuli eza wano n'eziva ebweru w'eggwanga. Nga bwe tumalako omwaka genda ku Mirage Tiles ofune tiles ku miwendo egisaliddwako era nga abanaagula mu bungi bakubawa entambula ya bwereere. Bonanza eno yatandisa nnaku z'omwezi lumu omwezi guno ogw'ekkumi ekomekkerezebwa 3 omwezi guno. Balina tiles ez'enjawulo omuli Goodwill, Modern, Millennium, Twyford ne Nicras okuva mu ggwanga erya Buyindi ate n'ebikozesebwa byonna abakulu babireese. Mirage Tiles basangibwa ku 60th Street, Giara Plaza okuliraana National Water oba ebugolobi ku Hardware City, Goodwill opposite Uganda Bat na wojja kubasangawo. Okumanya ebisinga bakubire ku noti 754 43 45 6 oba noti 779 89 asatu 99 ojja kumanya ebisingawo. Musawo Kamara Sebo. Omuntu lwaki yandyeyunye nnyo emmere eno etabuliddwawo n'atadda mu kunoonya busonko mu kunoonya soya n'okunenya ebirala neyeyunire neeyammwe lwaki? Neyanziza mukulu Lameka era mbadde nsaba abatuliza kino tukiwulize bulungi. Emmere eno gye tumaze okutegekera ng'omulunzi gye tuyita ready to feed tugirongoosezza bulungi, tulonze ebirungo bye tumanyi nti bye bisaanidde ate mu mutindo gwabyo omutuufu era omulungi agenda okukozesa emmere eno ayina ogifunamu. Ebino ebirungo ebyo bye tunoonya tunulira ensonga ya quality nti ogenze ku mwalo ofunyeyo amasonko ago tomanyi ebigabaddemu. Amasonko ago gagiramu amakovu. Okay. Amakovu ago galina obulwadde gwe gatambuza. Tunuulira mukene naye agiramu obulwadde obw'enjawulo eri ku myalo buno obunyonyi obukunnyanja obwo bulonda mukene oyo busuulamu kalimbwe n'ebintu ebirala. Kakati omulunzi bw'atwala mukene ono n'amutwala ku kyuma n'atabula emmere ajja kuba atwaliddemu ebintu byanyi byenjawulo nnyo. Quality ey'emmere obulwadde byonna bijja tambulira omwo. Nene emmere gye tukuwadde eno eri ready to feed eyo ebyonna tuba tukoze ki? Tuba tubijjeewo. Okay. Bwana Dongo, abantu bakolerera ku fisa nagajagenda wali ku broken wange nkule bino gategate ebyabo biyinza okuba ebyebbeeyi omugamba kyoyo kiyinza okuba ekya layisi nati nekibeera kya bbeeyi mudda oba ontegedde bulungi osooka okugamba nti layisi agula buwanana agula buwanana kuba kakati nga eryo tebwakunyonyodde ogenda ogula kilo 10 ezamukene ogenda kutabulira enkoko z'emmere naye nga mulimu omusenyu kilo 3 kati ku ratio eri gibagenda ntabula mukene bwe kilo 10 cotton kilo 10 gundi kilo 10 wanangu ofunyemu kilo 3 za musenyu lwire emmere yebe balance nze
eba tebalansinze Okay. jo twakoze omusomo wano mupopopo twabadde ne ttiimu yaffe eyabimikwano gyaffe okuva mu Netherlands nga tulina machine testinga emmere abalunzi ababadde mupopopo bakijjukira bulungi twaleese kyakiwa mirundi 3 naye nga kyakyomu mukalu bulungi naye nga atalimu sitaki mungi nnyo naye nga nannyini wagamba aludde okumutabuza emmere kyakyomulala nga mubisi nnyo naye naye aludde okumutabuza eki emmere kyakyomulala nga ate sitaki ali wansi nnyo naye nga nyina naye agamba aludde okumutabuza ki emmere kati fe abakukolera pereti eyo process tulina tuba tugikuwonyeza tugenda okutuuka okufulumiza pereti eno nti yo mukululameka gitwalo giwa enkoko yo tumaze okutestingira buli kimu ng'emmere eri very well balanced. Essimu yammwe eri ki? Essimu yange eri 0782 99 12 18 giddemu eri 0782 99 12 18 0782 99 12 18 eyo bakwasa gwe mwennyini ebakwasa nze kennyini era gye mukubano wano mu kalango k'emmere yaffe 0782 99 12 18 babeera bali ku sales manager kakati waliwo abantu abali mu bitundu ebyesudde abamu bali Mbalala abalala bali Mbaale naye ate bawulidde nti emmere eno yandibadde bakolera ebyamagero bagifuna batya? Twaguddewo store mu Uganda yonna tulinawo stores mu Uganda yonna era ng'ennaku z'omwezi 18 tugenda kubeera Mbalala Musomo tulinayo amaduuka Embalala amaduuka 2 gali ku Makansing Street emmere yatuuka ddala badde bagikozesa bulungi ne boogenda mu Arua ne boogenda Moyo ne boogenda Mityana mu Bende wonna emmere weeri yabatuukako Mityana muli side wa manyize ndiweeyo Mityana oluguudo lwe baluyita batya oluyita ne wansi Station Road Station Road. Yes, Station Road. Ono ngamba Haji Rugeye side yao. Oyise ku ambiance? Ambiance yao bakedi side yao. Station Road yeyo. Mubonye. Yes, tubonye Uganda yonna. Kati bonna bakuba ku simu yeno ab'Emityana bakuba ko yo photophoto bonna bakuba ko enemu. Boso no kuba ku ya Musawo Kamara naye abasomere yiye. Musawo Kamara. Yange eri 0705 545 M 80 070 M 5 M 80 070 5 5 8 kigambo kiri omulunzi Adrian waliwo ali ayagala okuyingira kati obulunzi bw'enkoko abiwulidde byomu bimusajizaga balina enkoko balina emmere oba kati nyingire biki byalina okusinga okwekenneenya omuntu yenna agenda kukola projekiti yonna yeyambenya abakugu tusanze abantu bangi mu wansi eyo gyetutambulira abayingidde obulunzi bw'enkoko kubanga laba Elliot alunda ne batomera batuyambe bakuba amasimu gaffe bajja ku ofisi zaffe tujja kubayambako engeri tubalambike engeri y'omuntu janza okutandika mu projekiti y'enkoko kubanga this is an investment guno mulimu era ennaku zino tubeera nga tusomesa abalunzi tubayita ba business farmers tetusomesa balunzi ba hobby tekanteeke obukoko bwange butaano bubeeraawo this is a business abantu abamu balya ne looni batandika obulunzi bwaki obw'enkoko so bw'obanga oli mulunzi w'enkoko onokimanya ddala nti oli mu business twandikusabye ng'otonaba kutandika yadde okukubawo ennyumba y'enkoko osooka obibuuza ku mukugu akulambike bulungi kubanga ekintu kyogendamu kya ssente nnyingi kuliko abalunzi abalunda n'empiiga mu byalo eyo nti Adrian ene enkoko 10 kandeete mutwalo mulageko nti mmalako batuga nti abakulira nnyo muloozi abo bakutomera bakyatomera nnyo abo lwaki bakyatomera nnyo kubanga tolina gwolaga lyanyi omulimu gw'okola gugwo nebyofunamu bibyo sikikyo mukulu Lameka byokola bibyo nebyofunamu bibyo tolina mulala gwokolera tolina gwolaga lyanyi zino sente zo tambulira mu kibalo bw'otaakola ekibalo mu bulunzi bw'enkoko ne bonna b'ewankoko 10 ne bonna b'enkoko 1,000 tojja kufunamu Musawo Kamara abamu baga nti obulunzi bw'enkoko bwe tekyali bizinesi esanyusa mbw'okulunda enkoko kwa bbeeyi ate bbeeyi yazo yo tekyuka mu katale
aboyinza okubanukula oti kakati ndowooza musawo Adrian nga bw'ava tugamba tulina okunoonya information nga tugijje mu bakugu technical people. Bino byonna tubyanukula mu misomo nti omulunzi w'enkoko asobola okufunamu bulungi nnyo ate omulimu n'agwenyumirizaamu n'aweerera abaana n'abako ne ssente zakola nga atadde biri ebirala byandibadde akola n'afokasinga ku nkoko. Okay. Yes. So bino byonna tuyiga naye mu kuyiga okwo bajja eri gye tuli tulina abakugu tulina aba technical people mu company ya Cookchick tubannyonnyole nga basobola okukola nga basobola okutambuza omulimu guno ogw'obulunzi bw'enkoko Adrian nga bw'agambye as a business farmers at a profitable level. Okay. Yes, sir. Singa ngula enkoko nga lyo lulungi breeding nnungi nenfuna n'emmere nga ntuufu. Yes, sir. Biki ebiyinza okunvirako okukola losi mu bulunzi bw'enkoko nga nina emmere ntuufu? Yes, sir. Nina ne olulyo lulungi. Yes, sir. Weebale nnyo ekibuuzo ekyo. Bino byetera nnyo okuyigiriza abalunzi mu seminars tubeeramu nti waliwo amasiga 5 gw'olina otunuulira ng'omulunzi agagenda okukuyisaawo mu bizinesi eno. Kakati kwaga 5 omenyeeko 2 ag'emmere n'olyo lw'enkoko. Naye tulinawo amalala 3. Tulinawo obulamu bw'enkoko health. Okay. Tulina otunuulira nti enkoko webanga ndwadde tejja kuwa kyoyagala. Okay. Eryokuna lya housing. Enzimba y'ennyumba y'enkoko naye nkulu nnyo. Wangamba si kiyumba wabula nnyumba y'enkoko. Essiga eryokutaano lya management omukono gwo gw'omulunzi nakyo kikulu nnyo. Management mulimu ki? Management mulimu byokola ng'omulunzi. Kalugeze enkoko olina okumanya enkoko eno ngiwadde space D evudde mu buluda n'ogaziya budde ki bw'olina okukola ekintu ekyo. Ebinywerwamu n'ebiriirwamu nina oteekamu ebyenkanyeewa. Okay. Okwetangira obulwadde n'ofuna ebbaafu n'engiteeka wali ku mulyango gw'ennyumba nti buli wennyingira ennyumba eyo n'okulinnyamu baafu y'eddagala. Ye management etwogerako. Okay. Enkoko endwadde terya. Ate era tejja kugejja ejja kutta ssente. Ampuliriza oli ku Manduso dakiika ziri 40 tugenda 45. Njagala kukujjukiza Tabula Properties Limited company etunda mayumba n'ettaka eri ebyapa ate nga bya bwannannyini bakwanjula estate zaabwe balina nnyingi okuli Ganda Estate milioni 7 okutuuka ku 6, Bukalango milioni 2 okutuuka ku 25, Luwunga milioni 15 okutuuka ku 18, Nkowe milioni 18 okutuuka ku 25, Namusera milioni 3 okutuuka ku 4, Chikando milioni 15 okutuuka ku 18, Bombo milioni 15 okutuuka ku 17, Katende milioni 17 okutuuka ku 15, amasannyalaze n'amazzi weebiri. Ebbeeyi eyo ejja mu nsawo yo ate nga kibanja mpola kkirizibwa. Gende n'asana ku masitowa osobola okwekwata poloti yo mu bwangu. Okumanya ebisingawo bakubire ku nooti 7 nooti emu 942 nooti ne 3 oba nooti 7 nooti emu nooti 5 4 6 4 ojja kumanya ebisingawo. Ab'ekitongole ekikulira okunoonyereza ku ddagala ly'obutonde Wandegeya nga beegasse wamu n'ab'ekitongole kya Theta bakuyita okugenda e Makerere mu School of Public Health Auditorium ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno okukuza olunaku lw'omulundi ogwokubiri okukuza olunaku lw'omulundi ogwa-22 olw'eddagala ly'ekinnansi. Oli mutabuzi wa ddagala oba oli mulimi waalyo olikozesa oba tolyagala mwenna mujje muwulirize okukubaganya ebirowoozo ku ebyo bye weebuuze dda nga mulimu biki National Drug Authority bye yeetaaga, URSB ebayamba etya okuwandiisa okumanya kwammwe, UNBS biki byeyagala, ebintu ebikwata mu kulungamya eddagala n'ebirala bingi. Byonna biri Makerere mu School of Public Health Auditorium ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno oyita mu Eastern Gate ku lwokuna lwa Sabbiiti eno kwekwosa enkya ate mugende mubangulwe. Nkikakasa nti wali owulidde ku kigambo insurance nayo kimanyi bulungi omanyi emigaso gya insurance. Insurance Training College ekutegeeza nti osobola okufuna obukugu mu kisaawe kya insurance nga weewandiisa mu masomo gano wammanga. Certificate in Insurance, Professional Certificate of Proficiency COP, genda weewandiise kati otandika olugendo lwo mu kisaawe kya insurance. Insurance Training College ly'ettendekero lyokka eryakakasibwa okusomesa amasomo ga insurance mu Uganda era balina n'amasomo aga insurance agali ku mutendera gw'ensi yonna. Weewandiise kati ng'oyita ku mutimbagano gwabwe
nguli www.itc.sc.ug www.itc.sc.ug oba baweereza email eri admissions@itc.sc.ug admissions@itc.sc.ug oba obakubire ku ssimu eri nooti 417 3.3 nooti 417 3.3 Insurance Training College bakulembeza Bokugu. Tukomao katono n'ekitundu ekisembe tukusiibule tova oli ku Manduso. Ampulirize Manduso ku lidakiika tubuza 9 tuyingire essaawa essatu nenga tumaliriza tuwumbawumba. Musawo Kamara kantandikire gy'oli wano kuli gavumenti mwe bali kuweereza musomesa ye bali kusomesa nze omukonja saafi nalunda enkoko maleeto maleeto wali enkoko maleeto agenda nalunda enkoko maleeto nezaalula nensigala nga nziwe emmere entabule obwana bonna ne bufa kyava kuki kakati webalinye ekibuuzo ekyo abuuziza nsonga za njawulo ezireeta ekyo emmere yandibanga twaziwa emmere naye nga erimu obutwa waliwo obutwa bwe tuyita aflatoxins buno obutwa bujja nga emmere eno tetugiterese bulungi so eno nsonga emu naye ebintu nga bino ebibuuzo nga bino ndooza kiba kikulu nnyo ne tufuna omusawo bw'ofuna challenges oba okusoomooza module eno noonya omusawo ajje ku faamu alabe enkoko ezo ezifudde tukola postmortem bwe tuba tuze ku faamu yo ne tukubuulira ekituufu yes naye musaawe eno tuli ku guesswork era ndowooza enkoko zaali emmere ng'erimu obutwa tugenda kumuddamu namba z'essimu zammwe agenda kubakubira mwogere butereevu mwami Ddungu waliwo mukyala Margaret agambye ndi accountant sebo metric ton emu erimu kilogramzi 10 tani metric ton emu nti ewera mu kilo 10 kitegeeza ogaye mukola metric ton meka bibiri kitegeeza gye mitwalo 20 metric tons 200 metric tons of feed mitwalo 20 tani mitwalo 20 gye mukola buli lunaku ejemmere eyo planting eba kolero ngali bazito nje debadde nenyo bona bogenzeko ku mutimbagano ku Facebook you can check and see era y'omuntu agamba nti omukulu atuyamba atubuulire ku bibalo ebyemmere egulwa sente mmeka okusinziira ku miwendo ejja wakati atubuulire n'obukoko obuto bya mmeka twerowooze obukoko bafu obuto ojja kasanga wakati wa 2009 ne 2013 okusinziira nabo kaguze ate akamere oyinza okukasanga wakati w'emitwalo kasitata wakati w'emitwalo 13 n'ekitundu n'emitwalo 14 ku 14 kilo mekezo kila 5 okusinziira woguze ate ya wakati grower 13 kitundu ku 14 ne finisha bwati ne finisha ajja kukamuka wansi katono finisha akamu so kati bafunye kifaananyi ekigambo ekisembayo mpozi ekirala nkulameka obadde obuuziza oli omwami agambye nti obukoko bwafanga buto ebintu bingi ebiyinza okuviirako enkoko okufanga nto tatunyonyoddwe enkuba yazikuba oba zaalwala oba zaagwa muliro waliwo omukyalo mu yatwala enkoko era naweereza message nti enkoko ze zifa awo mu buto naye tugenda twagezawo okumubuuza ku masimu yali kitta enkoko nga talina ansa agamba enkoko zeyafunye tezaabadde ennungi naye tugenda okutuuka ewaka yali atuta obukoko 10,000 ng'obukoko bwe yabutuuse waka mu bruda yabutuuza ku bikuta by'emmwanyi kati emmwanyi zaalimu kase bwe bwatuuka wali ne butandika okulya kase katugenda okutuuka ku faamu okusala obukoko nga bonna bujjudde kase mu bisakiro jjukira kase tasobola kumulunguka teyeekyusa ebisakiro byesiba so causes zivaako okufa mu bukoko obuto causes nyingi ampuliriza njagala tukusibule kantandikire musawo Kamara basomere enamba ye yessimu obasibule 0705 545 M80 jiddemu 0705
M80 545 M80. Okay. Sibula batuliriza. Abatuliza neyanziza nnyo okutega emikutu okutuuliriza kuva mu Kukuchik. Ntumidde nnyo abalonzi ba Kukuchik wenawe gye muli naddala ab'ekirika. Ekirika tulina outlet era saba nti bonna abali mu kitundu kyeyo kirika we tugenda okufuna emmere n'enkoko ezo. Okay. Musawo Adrian Dungu. Kigambo ekisembayo soka namba y'essimu? Essimu yange eri 0782 99 12 18. 0782 99 12 18. Okay, 0782 99 12 18. Kamara 070M 54 mpozi waffe ye Masaka. Oluba senga bange senga Gitu ne senga Tendo abali mu kutuwuliriza saawa zino. Nina n'omukyali wa Kasebo. Okay. Era naye mutumiddeko akume bulungi abaana nange nzija. Esebo. Kale batulabire kale sebo. Kabajje babasange. Abalunzi nabo batumidde nnyo. Mwabale kusupportinga Kukuchik, mwabale kutubeerera abantu balungi. Naffe katubasuubiza okubaweereza obulungi. Okay. Esebo. Ampuliriza program bwetyo bwetambudde ey'olunaku olwaleero. Nze Kalule Lameka tugenda mu mawulire. Katonda abakuume. Ssaabasajja Kabaka awangaale.